Bulinga 13 Kafuumula Mpawu Obuganda bubeera mu kujaganya amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Omwaka guno Omuterega agenda kuweza emyaka 7 kasookedde atonnya ku nsi mu mwaka gwa 1955. Nga twetegekera olunaku olwo wateekeddwawo olukiiko olunaakulemberamu okutegeka omukolo okusobola okuggyayo ekitiibwa ky'emyaka 7. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yalutongozza. Nina essanyu lingi okutongoza olukiiko luno. Olukiiko olussiddwawo omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Robert Waggwa Nsibirwa ye ssentebe waalwo. Katikkiro Mayiga asinzidde wano n'abasaba okufuba okulaba nga bategeka omukolo oguggyayo ekitiibwa ky'amazaalibwa g'Empalabwa. Mbalinamu essuubi ddene nkakasa nti mujja kujjayo bye mbadde njogerako. N'olwekyo enteekateeka zino nkulu zeetaaga okuteekateeka n'obwegendereza okuggyayo obukulu obwo, ate Obuganda nabwo butegeere obukulu bw'ensonga zino. Twebaza Katonda awadde Kabaka waffe obulamu kutuuka ku myaka 7. Tulina essuubi ddene nti agenda kutuukayo n'okusingawo. Mayiga agamba okusinziira Obuganda bye buyiseemu kikulu nnyo okujaguza amazaalibwa ga Ssemunywa. Wakati mu kusoomoozebwa kutuyiseemu okuviira ddala ku mulembe gwa Ssekabaka Chwannabaka ky'omubereberye, kubanga bwe yabula Buganda teyalina kabaka kumala kumpi myaka 2, ne tuvaayo ne tutuuka mu kusoomoozebwa kw'abantu abagwira nga batandise okujja kuno, Abawarabu, Abazungu ne batufugira ddala, ne tutuuka mu kwefuga nekyedomolera ddala n'Obwakabaka ne buvaawo. Naye olw'ennono eyo etakutuka kyetuva Kabaka Mutebi tuli naye nga Kabaka owa 36 afuga Obuganda. Ku lw'olukiiko luno ssentebe waalwo Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa yeeyamye okutegeka omukolo ogunajjukirwa mu byafaayo. Omulimu no lugenda gukola n'okwewaayo n'obuvumu n'obumanyirivu, kubanga emyaka 7 myaka mingi ate mitono, naye giyina gye kitegeeza mu bulamu bw'omuntu. Naye ate bwe tutuuka ku Ssaabasajja tulifuddemu ebirungi bingi nnyo mu bukulembeze bwe ng'abantu ba Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Abalala abali ku lukiiko luno ye Minisita w'ebyenjigiriza Mengo Kotilda Nakate Kikomeko nga ye mumyuka wa ssentebe, Omukungu Josephine Nantege ye muwandiisi, Oweekitiibwa Richard Kabanda naye mmemba n'abalala. Nze Andrew Sebbira, Mengo.